mutano kale kawumuza ttaano ne www.radiobudufm.com tuba tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda bwetyo bwe tutandise ne bannaffe aba Global Paint abakugamba nti erangi yaffe eri mu matundiro wonna gyettanire ejja kukuyamba ate gyesiga bulungi nnyo tugirina mu bika byonna tulina ey'amazzi tulina n'ey'amafuta genda we batunda ebitundisibwa mu hardware ne supermarkets wegulira erangi yaffe ya Global Paint we batutwala mu kabbinkano kano tuli ku noti 772 tweyanzizza nnyo tweyanze weewaawo bannaffe aba St James SS Kyotera ssomero lya on a level lisangibwa Kyotera ku kisaawe baga nti bawa omuyizi bamusomese school fees zisoboka ate nga ne security weeri eri ggulugulu bagamba nno nti omwana vibe nga y'amaanyi oviiriddewa Classico ewa mugwanywanyi wange Hudu Mugerwa si kyekikyo tumirayo babiri bokka tumirako dayikita wange mukulu Kamega Joseph tumirako muzadde wange Mchala Nawule Margaret tumirako n'abateeka ensimbi mu programu eno era mbeebaza nnyo kale kulaba nga tweyanziza mu bufunze ne bano kabakuwagizi abayizi aba senior ey'omukaaga Classical SS Nzizi nga bano bakulembeddwa Nasiwa Davin Mase Kennedy Ashraf Juko Babirye Ben Lilian n'abalala mwattu bagamba nti bakwagaliza obuwanguzi bo bano abasomesa awamu n'abayizi aba Classical nga bakulembeddwamu omusomesa w'olulimi Oluganda Mwami Mulindwa Taibu mwattu naawe bakwagaliza buwanguzi kaakati bano baganda bo bakwagaliza buwanguzi kuliko Mulindwa Mike Nabukenya Silvia Nakachwa Sise Sebutinde David Matovu Geoffrey Jessica Ronald Gerard abagambye nti n'abalala bonna bakwagaliza buwanguzi era entambula bagikuŋŋaanyiza maama wo Nalule Margaret ow'Enzizi akwagaliza buwanguzi bwokka era n'agamba nti Mukama Katonda kulembere n'agamba nti n'entambula agikuteerera Lubega ow'Engabi nga n'akuliranye naye ye Nabukenya naye wangabi mulekiragane nuze tuve mu kabbinkano si kyekikyo omwatere munne naye njagala okubategeezaako mu bufuzi ennyo etteeka ekkulu Wakayima mulaba tubaliraaniganyizza Wakayima muyite naye ng'omuyita ku lulwo tukuggyako obubonero bumeka busatu ne bw'oba oguddemu ennyukuta emu akati ekyo kyekikyo ekibuuzo tukisoma omulundi gumu tetukiddamu bino ebyaddamu mpulire oyo aba anoonya byakutwala nkutandise na byabuwangwa ekimpukumpuku mu lulimi lw'omwenge Omuganda kyeki nedda Nabukenya gy'oli waweredde obusatu kuba kuyiisa mwenge nga tolina gw'obuuliddeko n'oyita buyisi banno nti mujje tunywe omwenge bagayi wayisira tanayisa kimpukumpuku tugeze ku lugole lwokubiri enkoko eyali ebiseeko Omuganda agiyita atya Wakayima Nabukenya agambye eyo tugiyita enseera enkoko enseera tugeze ku kyokusatu nazaalawo oba sezaalawo owulira nazaala oba sezaala bano be bantu abasinga okuleeta obuko mu Buganda era beewalwa nnyo n'empaayo omuntu omulala omu aliko obuko tewali oyo aba kizibwewo mukitegedde era kizibwewo tosukirizibwa kusula naye mu kisenge kimu tugeze ku kibuzo ekyokuna emmwe y'ekitooke Lubega bw'ekoonoka n'egwa Omuganda ekyo akiyita atya tendera gwa kasasambulabbwa Nabukenya tewali ekyo kye tuyita ettooka okwetuga tugenze mu bisoko wano ebituusibwako bannaffe bajja ne coffee syrup abakugamba eddagala lyaffe liwonya bulungi nnyo ekifuba ate omukulu kaakutunnyonnyole kikafuuwe kisoko kitegeeza ki kikafuuwe kitegeeza okwetangira ekintu kigende Wakayima Nabukenya agaali
ekyo kyekintu ekitasoboka kubeerawo oli kasaga nti ekyo kikafuuwe aba alayidde. Tugenze ku kyomukaaga okunnyika ebyayi mu nsuwa nakyo kisoko kitegeeza ki? Kugenda mu bwangu ssebo. Ekomaawo bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo ekyomusanvu omukoosi kyeki? Ekibinja ky'abantu nga kingi nga bangi nga mulimu ne baddaniyo obudde okyayi. Nabukenya agaanye omukoosi ekyo kibeera kisiraani. Nabukenya bagamba nti olugendo luzzeemu omukoosi kiba kisiraani. Kaakati nga Nabukenya bw'ajja twagala okubajjukizaako ku bannaffe bana Hajati Saara Buraido, twambaza abagole, tulina gomesi ennungi ennyo ez'omulembe, tulina ebyenjawulo ng'emishanana, tulina obuyimbi, tulina obusuuti, tulina ebitambi, tulina ebiwuzi. Mwattu tukola ekimuli kya mwannyina omulungi ne kinyirira nnyo. Kale tusange wano ku Edward Avenue okuliraana ku kizimbe okuli Equity Bank, wali okuliraana ng'ogenda kukwewaayo Vet Pharmacy. Tuli ku 070 454 34 31. Nabukenya ow'engabi ate era nga gwe Sise. Mwattu erinnya eryo lya nkizo olumu nja kukubuulira lwaki. Tumirayo abantu baabwe. Soko okutumirako abamperekeddeko wano okulina Langa Gertrude ne Kakumirizi Davis, netumirako taata wange omwami Mugabi Frank, netumirako jjajja wange omukyala Nanganda Nakibule Kate, tumirako mama wange Nambazira Christine, tumirako bato bange Kenya Chibize Sarah, netumirako head teacher wange omukyala Shemerwe Miriam. Kale n'abasomesa bange kale kaakati nno munnaye wadde gwe Sise ate obudde tojja bumala nnyo kubanga munnange mu gwe Sise. Kakumirizi Davis Headboy omulonde agambye akwagaliza buwanguzi era mbu ye akwagala mateete. Kale katusabe ssentebe wa Misanvu Senior Secondary School wamu ne Prefectural Bode bonna Sise bakwagaliza buwanguzi. Bano bakugambye nti Sise gwe waffe totuswaza ekkuba erigenda emateete eriyita waffe kinaalabika kitya. Mulimu Faith Jovia Zato Juma Emile Kelvin Kyaterekera Yiga Justin Maria Rose bonna bagamba nti Sise tuli mabegawo. Askari naye alwenyigiddemu Dominic Misanvu Senior Secondary School agambye nti tomuswaze era webikulema gw'onoomanya gy'onooyita ojja kusanga geeti nsibe. Abayizi abasiniya ey'okutaano ku ssomero lya Misanvu Senior Secondary School mulimu Segawa Mark erinnya eryo Segawa zito nnyo wano, Namata Namuwaaki Nankabirwa Maria Kakumirizi Kelvin Paul n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Omusajja kakutwala oyo ow'engabi. Wandisebo Bino ebibuuzo ani abikulondedde? sebo nze byerondedde. Kambe kusiike nga bw'obyerondedde. Tuli mu byabuwangwa. Ekibuuzo kye kisooka. Enkoko enseera etabiikangako eyitibwa etya? Wabyerondedde. Lubega agaanye. Ekyo kiyitibwa kitulazi. Ekibuuzo ekyokubiri. Akannya akasimwa mu lutyatya kawa erinnya lwe basogoleramu. Ekibuuzo ekyokusatu. Okugulu olujja akatono ennyo kiwa erinnya? Oyaba muwogo. Kakkana yatula. Muwogo. Nto kitereeze. Muwogo. Lubega tomuwa. Kiyitibwa mwogo. Mwogo. Muwe ekirala. Ekibuuzo kye ekyokuna. Wakati w'eddiiro Omuganda ayitawo atya? Mu ddiiro awo wakati. Mu ddiiro eka mu nju Omuganda ayitawo atya? Kasasambula bwa Lubega agaanye. Awo we tuyita mu ddumbiizi. Tumututte mu bisoko ne bannaffe. Tugenze mu bisoko. Omuntu okuttulula kisoko kiwa erinnya? Muntu kukula kubanga akuze. Bubonero busatu. Nyanza se. Okulabira obudde ku luggi
Kisoko kiwe kitegeeza ki? Laba obudde oba Lubega agaanye bawe ekituufu. Kukeera nnyo. Mhm. Okwambalira ku mugongo ng'enswa kisoko kitegeeza ki? okuba kwanguwako. Bakuwa obubonero busatu. Nabukenya lwaki osikattira nnyo tweyanziza nnyo tweyanzenga omulungi awuliriza akwata lubega oyo lubega mu butereerezo omuzindaalo ogwo inginiya Reuben Phone Repair bali mu nnyendo wali baatuwadde ebirabo bingi nnyo tugenda kubigaba olwaleero ate neggulo twabitandise bagamba nti tolemererwa ssimu tulina buli kalonda akwatagana n'essimu buli kika kya ssimu tulina kalonda waakyo kale jangu wali mu nnyendo tuliraaniganye wali we bakuulira amannya awo ku luguudo lwa Mbuka Ekitovu ng'ovudde ku Jobasika awo we tuli oba tukubire ku 07521969 twala lubega kozi bannaffe abanaire vocational tubeebaza nnyo batutambuza bulungi nnyo mu katundu kaffe kano ak'engero era kati katusooke n'engero nnya ezigenze wa mukulu lubega Mu Lubega oguggwa teguba muka bakuwe busatu. yanza ssebo Ogutannamuka Nabukenya anyenyeza mutwe tegukuleesa ndeku. Omugenyalwa Nabukenya agaanye yasamba omwenge. Omwenge mabinu. nako kagaanye Nabukenya naye n'akigaana Atannagunywako tabinuka. Tugenze mu bibuuzo bya reediyo wano byakwedembulira. wuliriza Ani atukolera puroguramu munnayo? ssebo oyo abeera madimbu Bakuwa obubonero busatu. oyongerangako omutaka wa Kabaka yanza ssebo Mpayo wakiri erinnya limu epaatiike ndawula lye yeeyita mu puroguramu agaffe bubere. muzukulu wa Nvirimbi Aliberito eryo liri erya muzzukulu wa Nvirimbi waliwo amapaatiike tetujja kukuwa Muzzukulu wa Nviiri Nabukenya jjajjange oyo jjajjaawo baweeyo bammalimu musajja ffumu lya mu nsonda. ago ge twagala musajja muti gwa nsumaaki kutungwa ento n'enkulu wamma muwa ekibuuzo ekirala Mpa erinnya lya puroguramu gye tukolera eyo mu byalo nga tuvuddewo watuvuddewo. akabbinga ssebo wamma Nabukenya agaana Muteeseza mmembe. eyita muteeseza mmeeme Reediyo Buddu eri ku luguudo ki mu kibuga Masaka? ekigemuzi n'akyuka n'akutunuulira Nabukenya Byakwedembulira. agaanye babuulire Tuli ku Eugene Street. bye tusiiba twogera wano buli puroguramu kyabange tuli wano ku kizimbe Buddu Plaza ku Eugene Street kale Nabukenya gwe nnina ow'Engabi Sise si kyekyo okuva mu Misanvu Senior Secondary School mwattu kijja kukuluma nnyo nga bwe tuyise awo nga twolekera Emateete nga 13 okunoonya Ssaababbiikanyi tugenze ku kibuuzo nedda kya 8 olugero ne bannaffe abanaire vocational wuliriza embidde kyekutuma malayo Toleeta. Lubega togaana
Lubega muwakabonero kijje wala. Yanza se. Tugende ku kibuuzo eky'omwenda. Wamma Nabukenya n'agunywanga n'ensulayo lugero malayo. Kunywanga n'ensulayo bbiri. Lubega agaana nga gyagunywedde gyakwanye. Katugende ku ky'ekkumi. Nakyeyombekedde gwayiisa. Bwe gumukubya. Bwe gumukubya bwe gumusambya bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi n'ekimu. Wuli nalwo lugero. Njogera byendaba. Wakayima tewali nti emmese tenywa mwenge nti mukita eradde enyaamu ki. Kale katugende wamma wano ku byaffe bino byo Nabukenya mmanyi akakkana bino ogenda biwuuta buva. Wuliriza. Owuliriza? Mwattu tulina abawuliriza abaffe bali mu Amerika, bali Canada, bali ludda wa batufunira ku mukutu ki? Abawuliriza leediyo Buddu. Kyenda mu ttaano atonyeza ettaano. Abali emitala w'amayanja. Wakayima. Lubega. www.radiobuddu.com FM. Awo busatu bugenze obwa Lubega. www.radiobuddu.fm.com Okiwulidde? Sikyogedde wano natandika ne pulogulaamu. Kale tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi Nabukenya. Wuliriza. Yes. Waliwo pulogulaamu wano ku leediyo Buddu eyitibwa enkuluze y'olulimi Oluganda. Ogiwulira? Pulogulaamu eyo nga tennatandika kiki ekisookawo? Yo n'eryokeddawo. Mawulire. Obubonero busatu. Okajje wala. Kale katugende wano Nabukenya. Ku leediyo Buddu wano waliwo pulogulaamu kadongo kamu. Ani atuweereza pulogulaamu eyo? Komaawo bakuwa busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi Nabukenya. Pulogulaamu ku leediyo Buddu wano eyitibwa Mukyakazi ani agikola? Jedaniyo. Naye kabeera kule mubadde ogwana nakuba bukubi mbooko. Katugende mu bwino omulungi awuliriza. Tugenze mu bwino ne bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds. Tuli mu kibuga Masaka. Ku kizimbe kya Fokoland awo opposite taxi enkadde we yali atutunda emmere y'ebinyonyi n'ebisolo n'ebirungo. Ate mwattu tulina n'ekyuma ekikuba kyakyo. Ebyo nno ng'obivuddeko tusuubula n'amagi mu bungi bwonna gw'olina. Kale bannaffe ab'amazima bugagga bakugamba nti jangu ebyo byonna tubikolere kuba tukubire ku 0705555962 oba 0755055769. Tugenze mu bwino. Atandika. Naggamba ne mukyala we omugole. Ky'oyagala kikuseeza. Omunyolo amalibu gaamuttira olubimbi. Awo olwatuuka ng'omusajja Naggamba agenda kuwasa mukazi awone obuwuulu. Bakoddomi be olwamala okumukwasa ekikye ng'akwata mu lwangabi na mukyala we kuddayo mu maka ge. Omukyala atandike okubimbya amatooke. Naye bwe baali batambudde okumala ekiseera kiwanvuko, Naggamba kwe kuwulira oluvuuvuumo lw'abasajja abaali beesibwa amagengere mu maka agamu. Awo nga mu kalasamayanzi, Naggamba kwe kugamba kabiite we nti, nindaako wano mu kituluze ky'omuti katono, male okugenda okuwangamu
empaawo emu tulyoke tunyegere. Ko munne nti kale genda. N'aggamba bwe yatuuka ku mwenge ng'atereera bubya, yamalangamu mpaawo nga bazzaamu ndala, nga eno emboozi bwe gwa Makerenda ne balujuuju banne. Agenda okutunula ku njuba ng'abakyala bagenda kukola byaggulo, ng'olwo lwalyoka ajjukira omugole gwe yalesse ku kkubo ng'amulinda. Kwe kwenyanyamula nga yenna n'eryenge limubooya nako. Muko Lubega saagala kukkira mmigo bakuwa obubonero 5. Ekigambo kiri kibadde naggamba. Awo nno wava n'enjogera egamba nti weesuuliddeyo gwa naggamba buli lwotafa ku kintu nobadde omuzigo nga naggamba oyo abeera naggamba. Naye bakuwadde obubonero 5 weebale nnyo. Katuwulire ate Nabukenya kale. Awo olwatuuka omusajja omukadde Bbukuku ng'agenda alembalemba yeetyabire obuku mu kibira. Bwe yamala okusiba akaganda k'obuku bwe ng'akeebagajja ng'akateeka ku kibegaabega, eno nga bw'akema nga n'okuweevuma aweevuma. Olwo n'atandika okulaba eridda eka. Aba yaakatambulako akabanga katono nga n'entegetege yenna zimufamba era ng'abendabenda ng'eno bw'assa n'ebikkoowe, omusajja wattu amaanyi ne gamulemerera. Akaganda k'obuku kwe kukassa wansi ng'akabetaabeta. N'atuula amale okusaka otwanyi otulala. Aba akyawejjawejja kyava akoowoola Walumbe ajja amutwala ewaffe awone ennaku y'ensi eno. Omusajja w'abandi ab'ekigambo yaakakijja mu kamwati gye yakuba amaaso nga ku Walumbe ono yeegolodde bwantoogo mu maaso ge. Ko Walumbe nti, muzeeyi ogubadde? Musajja mukulu olwalaba ku Walumbe enviiri ne zimuva ku mutwe bewuwa, yenna n'amazina ne gamuligita. Yali alowooza nti Walumbe ali bunaayira. Kazzi yagenda okumuyita ng'amuli ku lusegere, yenna nga n'amameeme gamukubagana. Muzeeyi kyava agamba Walumbe nti, mukama wange, kyenkusaba kwe kuntwalirako obuku bwange buno eka, era sirina kintu kirala kyenkwagaza. Walumbe olwawulira ebyo n'abula. Muzeeyi teyali mubi, nga yeebagajja kasekese ka buku bwe ng'addaka. Bakuwa obubonero 8 kubanga muzeeyi wasesereza yasaba muzeeyi Walumbe kumutwala. Walumbe bwe yajja n'akyusa statement mangu mbadde nze njagala kuntwalirako buku. Manyi mumala gasabaasaba ebintu tulisaba olumudda niyo n'osanga enjovu nnya nga Katonda yazikuwadde ewaka oziriisa eki usaba omukama akuwe. Kale naye nga tulina bannaffe abayimuka Uganda Skilling Center Masaka tukugamba nti tutendeka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mwattu naawe omuntu omukulu ojja ne tukukolera enteekateeka eyiyo ne bw'oba wasoma ne bw'oba tewasomako. Tukola ebintu bino wammanga, tukuyigiriza okukola sabbuuni, tukuyigiriza okukola ennoni, tukuyigiriza okukola emisubbaawa, tukuyigiriza okukola ebitabo, okufumba n'okukola keeki n'emigaati n'ebyamakolero ebirala byonna. Bannaffe abayimuka Uganda tuyigiriza okukola engatto, ebizigo n'ebintu ebirala bingi. Tuli ku kizimbe kya Muto Complex wano mu kibuga Masaka. Edda waalinga data mayini. Kale jangu ate tube nga tusobola okuteekateeka obulungi. Tuli ku 070 4 06 37 6 be bannaffe abayimuka Uganda Skilling Center Masaka. Tweyanziza nnyo batuwa n'ebirabo bye tugenda okuwa omwana avaamu wano olwaleero. Mutendera gwa Kasasambulabbwa tutwalako omwana omu, era omwana ayitawo olwaleero gwe tusisinkana Mateete. Era ojja wano ku leediyo wetusimbula titwali kulanga kulala
ne tukutwala e Mateete ate era ne tukuzza ne bw'otugamba nti tukuzze wano tukuzza ate ebigambo ebirala ne bibuguddwa bwe bityo naye nga twagala okubaza nnyo bannaffe aba Global Paints. Global Paints bano bagamba ti langi yaffe eya Global Paints nnungi nnyo, tulina langi mu kkala zonna, esiiga wabweru n'esiiga munda mu bizimbe, tulina langi ey'amazzi n'ey'amafuta. Tukugamba nti wano ku Global Paints tulina langi ey'enjawulo, mulimu weather coat emulsion, undercoat emulsion, silk vein emulsion, flat emulsion, super gloss emulsion, high gloss. Ate tulina ne langi yaffe ya Global Paint esangibwa mu hardware zonna ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Bw'oba nno oyagala okumanya ebisingawo ekibanja kyaffe kiri Nammanvu ffe gye tusinziira ne tutalaaga eggwanga lyonna, oba tukubire ku 077 2 4 98 87. Ndowooza mukadde kano mala okubajjukizaako bano bannaffe bagenda kujja olunaku olw'enkya nawo twagalako omuntu omu. Ssemakula Deogratius okuva ku Centenary High School, ono naamuwagira omumanyi okusinga Saala ow'Akayirikiti amufiirako nnyo. Ssemakula Deogratius Centenary High School Nyendo, Ziwarosius St. Peregrine Nakatogo, enkya mmwe muli mu nsiike wano. Ate ku lunaku olwokuna tujja kubeera n'omukulu Sekanjako Achirizi wa Notre Dame Senior Secondary School era wa mukulu Isiko Daniel, omusomesa omutendeke yasomesa n'abamu ku be tuli nabo wano. Tubeere ne Sibulime ne Sebulime Matia oba Mathias okuva e Kabaale Sanje. Abo bajja kujja lwakuna ng'ennaku z'omwezi 4. Ku lunaku olwokutaano tujja kuba tuwumbawumba akabbinkano wano mu studios za Radio Buddu. Olwo tukalinde Mateete. Tujja kubeera ne Nakibuye Specioza Mbirizi Modern Secondary School, ate tubeere ne Lukanga Gonzaga owa Kabwoko Senior Secondary School. Be bagenda okujja ku lunaku olwokutaano nga tuwumbawumba akabbinkano k'olulimi Oluganda. Saabategeezezaako nti omukulu Jesse Mukwaya abeera ebintu bino abituteera ku mutimbagano wali, oddamu n'obyejjukanya mu ababbinkanyi mwenna, ogendayo wali ku peegi zaffe eza Radio Buddu n'obisangayo, ojja kusangayo ebibuuzo byonna bye baakubuuza, obyejjukanye bulungi nnyo, tube nga tusobola okutambula obulungi ennyo. Katugende ewa Kigemuzi naye tumuwe akadde bulungi yeetwale agemulire abaana bano, tujjeko gwe tujjako, omulala tube nga tumusiibula. Kigemuzi omuntu bw'obeera nga butegeeza ki neetaaga okunyinyonyola neyanzanyesawo neyanzeege. Tubadde n'abaana babiri Lubega Dennis okuva ku Classical Senior Secondary School, ate era abawuliriza bagambe nga bonna bangabi. Sise okuva ku Misanvu Senior Secondary School, kyogere nti nga bonna baŋŋambye ŋŋambe nti bonna be tubadde nabo bangabi. Nze ndi Wambogo abengabi sibeddira naye ngabi nno baaba nkole nkutidde. Lubega Dennis okuva ku Classical Senior Secondary School, engero yafunyeewo 3, Bwino n'afunawo 5, Omuwembwa teyafunyeewo. Ebisoko yafunyeewo 3, Radio Buddu n'afunawo obubonero 3 n'alondayo 2, Omugatte bwa bubonero buli 16, naye ne tumusalako obubonero 3 olw'ekibuuzo kye yawanise ate naye bba akasaale mu kigere. Onto kati yasigazza obubonero buli 13. Nabukenya Sise engero yafunyeewo 3, Bwino n'afunawo 8, Obuwangwa bwo teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 6, Radio Buddu n'afunawo 9, Omugatte gwa bubonero 26. Kitegeeza nti olunaku olwaleero tuyiseewo n'omwana omuwala okuva ku Misanvu Senior Secondary School Nabukenya Sise eyeegasse kwe yayiseewo Waguma Henry owa St. Stephen Kyotera. Tweyanziza tukuyozaayoza Nabukenya Sise okuba ng'oyiseewo okwesoga empaka ez'akamalirizo, ate ne tuyozaayoza ne Lubega okuva wali ku Classical Secondary School Enzizi okuba nti munnange nawe tobeera kubeerawo, ate Nabukenya naye yali badde tasobola kwanukula bulungi bibuuzo bino. Akabbinkano gubeera mukwano, tubeera mu kusomesa, ababbinkanyi nga bwe tusituka
tweyozeeyoze ate bwe gweyagalizemu ennyuko okugenda ku mpaka ez'akamalirizo nga bwe tudda wali. Munnaffe Engineer Ruben okuva wali mu Nnyendo, Mukulu Lubega akwenda kuwa ekirabo, akuwadde ebirabo, ate ne bannaffe abali mu Uganda Skilling Center nabo bagenda kuwa ebirabo. Omukulu Jesse agenda kuba nga abikukwasa wali. Tubeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe ba Engineer Ruben phone repair wali mu Nnyendo olw'ebirabo ebirungi ebyo bye mutuwa. Tubasaba nno mwenna bannange mutuweeko. Njagala kwebaza muganda waffe ono w'emifaliso ya Haji Sula Kyanga. Mubeere nga Haji Sula Kyanga yatuwa emifaliso gye tugenda okuwa abaana bano ku mpaka ez'akamalirizo wali e Mateete. Mugende wali Haji Sula Kyanga ofune ku mifaliso egitagwamu, egitabaamu kinnya, bye munaasulanga mulwanagana n'omukyala n'omwami nti tonyigiriza, kumba omufaliso gwajjamu ekinnya mwenna muyiringita. Agezaako okudda ku ludda lwe ng'ayiringita ngadda mu kannya kano. Gende wa Sula Kyanga ate ofune omufaliso omulungi. Mwenna tubagamba bannaffe abaggudu Samaritan ne mmwe mbamanyi ku mpaka ez'akamalirizo mutuwa ebirabo. Mukulu Sebulime manye ebirabo ojja kituwa ekyokuwa ababinkanyi. Mutuwe ku birabo bassebo ne bannyabo, abaana bano tubazzeemu amaanyi. Tetugenda kusukka wano. Tubaagaliza olunaku olulungi, kiro kirungi. Tubaagaliza enteekateeka eyawo tobadde. Tugenda mu mawulire okuva mu kanyomero k'ensi yonna. Amawulire ago gagenda kubaga bagatemaatema. Ebikyali e Kenya nabyo biwanvuwanvu, kubanga ate era abalenzi bano ate bazzeemu kugira mu nsonga endala. Omukulu Kibombo Salimu Mulaba Swahaba amaze okutuuka n'engagala ye yonna. Muzzukulu wa Ndugwa lwa Katende bw'abirya bw'awoza. Sserukulu Lengejja simanyi lunangwira. Wetukomaawo naye ng'ab'Olugave embuga yammwe teyasooka kubeera Katende, jjajjammwe yagendayo bugenzi ng'ayigga. Nja bikubuulira olulala. Musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.